NUP oye! NUP oye! Olunaku lwaleero mu maka g'ekibiina kino omubaka w'Emityana mu Paalamenti Francis Zaake ayanjulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine abavubuka abalondeddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo era n'abasaba okutambulira ku nnono z'ekibiina. I'm reading the people of northern Uganda, and I'm beginning with Oyam district. We have Omala Maxwell. Our power. Era olw'ebigambo ebyo mbasa mwenna mugenda mwesimbewo ku byalo byaffe ku Miruka ku Gombolola paka ku district tulabe ng'ebifo ebyo tubanga tubikola ki nga tubitwala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Zaake era asinzidde ku mukolo guno n'akakasa bannamityana nti akomawo okuvuganya ku ky'omubaka wa Paalamenti mu kalulu k'omwaka gwa 2021 nga munnakibiina kya NUP omujjuvu. And I want to take this opportunity to let you know that I will be a flag bearer passing through the Electoral Commission of the People Power Movement and also the Electoral Commission of the NUP to be a member of Parliament again of Mityana Municipality. People power! Namirembe Angel ngono yamyuka akulira abavubuka mu kisinde kya People Power akubiriza abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo okwetaba mu kalulu k'abavubuka akasembedde kubanga tekalimu bukwakkulizo. Omuntu yenna tulina kulemererwa kugamba nti sigenda kwesimbawo olw'okubanga tewasoma. Omuntu yenna alina okubanga obanga oyagala okwesimbawo nga weegomba okubeera omukulembeze kekana akaseera teri byagamba nti saaso guno omukisa gwa bonna nti oba wakoma mu P2 oba wakoma mu P3 osobola okubeera omukulembeze, osobola okubeera sekretale w'ekyalo omuwandiisi. Abamu ku beegwanyiza ebifo mu kibiina kino ekya NUP bagamba nti kati bamativu era basanyufu oluvannyuma lw'okufuna ekibiina mwe bagenda okuvuganyiza mu kalulu akabindabinda. Kubanga buli luli abantu bonna babadde bagamba ffe tugenda kwambala kaadi ya People Power bonna n'abatimbyemu na buli kimu NRM People Power gundi People Power gundi People Power. Ku guno omulundi kinsanyusizza nti n'emisege egibadde gyambadde eddiba ly'endiga zigenda kuteekako emisinde gidduke. Abantu ababadde basuubira nti ku mulundi guno ebyobufuzi birina kubeeramu bakadde birina kubeeramu bakifa abavubuka ffe tuvuddeyo okuyingira mu kino ekisinde ekya People Power nga ne pulezidenti waffe akitwala Robert Kyagulanyi Ssentamu nti naye muvubuka. Power najegattako yansanga Bulaaya. Nali Bulaaya omukulembeze waffe we yajja nga alambula ng'alambula Bulaaya omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi. Nenjegattako okuva ku olwo. Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwagumizza abavubuka era n'abasaba bamutwale ng'ekyokulabirako kubanga naye muvubuka n'olwekyo tebalina kulwawo kubanga obudde bugenda. Njagala nnyo okubaaniriza mwenna baganda bange naddala mmwe abavubuka bato bange. Nze kati njogera nga senior youth kubanga emyaka gitandise okumpubira akawero. Tegiyiseewo myaka mingi nga nange ninganga mmwe nga ndi youth naye kati ndabika sikyakwalifyinga kubeera youth. Kitegeeza ki? Tetulina budde bungi baganda bange, buli kye tulina okukola tulina okukikola kati. Ono era asabye abavubuka okusimbira ekkuuli enkola ey'okulonda okuli scientific kubanga tekuli mu mateeka ga Uganda. Nammwe mbakunga mugobe kye bayita scientific election. Tewali kintu kye bayita scientific election. Bwire Livingstone, Sesanga Stephen, Top TV, Agocha.